Abaana ba Katonda abasibo ne bannyabo mwasuze mutya eruuyi eyo. Bannange Mukama mulungi ennaku zonna, Mukama bulungi. Nsaba okutwala omukisa guno nate okwebaza Mukama Katonda eyatusobozesa okuyita mu kkoota yaffe yeweddeko, era mwebaza nate okututuusa ate mu kkoota yaffe eno eyokusatu gye tugenda okutandika olwaleero. Kkoota yaffe eno eyokusatu omulimu gw'enjiri wa Missionary Fort gugenda kutambulira mu Southern African Indian Ocean Division. Nga n'olwaleero sabbiiti yaffe ennaku z'omwezi nga 5 omuli gw'enjiri gugenda kuva mu nsi eyitibwa Zimbabwe. Nga tutunaba kutagenda mu maaso, Zimbabwe erina conferences 3. Erina Zimbabwe Central Conference, erina Zimbabwe East Conference, erina ne Zimbabwe West Conference. Omulimu gwa leero guliko omutwe ogugamba okuzuula essanyu ery'amazima. Okuzuula essanyu ery'amazima. Era nga gukwata ku muvubuka mbulakalevu ayitibwa Denroy. Omuvubuka ono Denroy Mbulakalevu agamba nti bwe yali nga alina emyaka gye 10 egy'obukulu lwe lunaku lwe yasooka okunywako ku ntabaaza bakadde omwenge. Kino nno kyabaawo bwe baali bajaguza akabaga akaali akakkojjaawe ewaabwe eyo mu Bulawayo ekisangibwa mu Zimbabwe. Omu ku bakwano ba kojjaawe yajja gy'ali n'amugamba, wange bw'osikako kasiipu owulirenga budika bwawooma. Munnange Denroy yategeeza nti yali takikolangako era yali tamanyi kiyinza na kuvaamu, naye oluvannyuma n'agamba ye lwaki sigezaako. Bw'atyo Denroy yagezaako era n'asikako ku vendo. Kyeyasanga nti bwe yanywa munnange alina ekintu kye yawulira, yalina essanyu lye yawulira mu bulamu bwe. Denroy agamba kale bw'atyo bwe yagezaako ku ntabaaza bakadde oyo, omuzeeye gwagenda gukula mpolampola mu ye, era agamba yali tasobola kubeerawo bw'atyo nga tagezezzaako kunywa ku ntabaaza bakadde eyo. Olw'okuba yali atandise okunywa omwenge, yalina mukwano gwe omu Privilege. Olw'okuba taata wa Privilege naye yali munywe bulungi ye ng'anywa bbiya. Kale Denroy eno yabuuza mukwano gweyo ti taata wo mu fridge eyo talinayo bbiya gw'aterekaterekayo. Wano Privilege yamugamba nti aterekayo. Ko Denroy, senga tuba tutuddeko taata wolooza asobola okutegeera nti tumutuddeko? Ko Privilege ti taata wange tasobola na kumanya. Kale Denroy bw'awulira ebyo bw'atandika ye ne Privilege okubbanga bbiya ono era ne bamwetanka. Kino nno kyasinga kukolera nnyo Denroy kubanga buli lwe yanywangako yafunanga essanyu eryo lyeyali anoonya. Okunywa omwenge kwagenda kukula mu baana bano. Denroy yali anywa eccupa emu yatandika okunywa amacupa. Wabula kino yakikola ng'ate bambi akikolera mu ssama. Denroy ne mule Privilege baali basoma, naye ng'ekiseera eky'okusoma buli wiiki baanywangayo omulundi gumu ku ntabaaza bakadde. Era newankubadde yali anywa, Denroy agamba nti okunywa guno omwenge yakikweka bazadde be era tebaakimanyaako wadde n'omulundi n'ogumu batya. Anti buli lwe yayagalanga okunywa omwenge yagendanga n'abeerako ewaba Privilege. Kale okuddanga ewaabwe yajjanga ali soba. Kano kabuuzo omuzadde, omanyi mikwano gy'abaana bo? Ye abange wali okizuddeko lwaki ayagala okugenda ewaaba gundi? Find out please. Denroy agamba newankubadde yali yakweka bazadde be ensonga ye ey'okunywanga omwenge, olunaku lumu abazadde be baatuula ne bateesa omukumutwala mu ssomero ery'Abaseventh-day Adventist, anti waaliyo omukazini we gye yali asomera. Era nga abazadde be baali bakiteesezza, ekiseera kyatuuka Denroy n'atwalibwa mu ssomero eryo. Denroy agamba bw'atwalibwa mu ssomero eryo bannange teyali yagala. Yasanga okusaba okwali mu ssomero liri bannange ku makya basoma, ekyemisana basoma, bayiga ne Bayibuli, wamma gwe ne yeetamwa.
N'ekyasinga omwewuunyisa yali tagira lwaki buli muntu okusaba yali akikola mu biseera ebisinga obungi kusaba. Era bwe yalaba ebikolebwa ku ssomero n'amanya nti eddembe lyali limuggiddwako. Lwaki? Kubanga nti ye gye yali asomera luli buli mwana yalina eddembe okukola kyonna ky'ayagala. Kyokka eno gye bamuleese ssebo talina ne waayita wadde okunywa ne ku kenge anti kaali kafuuse kitundu ku bulamu bwe okumuwa essanyu. Then lwagamba olwali olunaku lwafuuka wiiki, eyali wiiki negera nefuuka mwezi. Emboozi gyawulira ku ssomero ya Yesu yokka. Mu mazima then lwagamba yali tawulirizangako anything about Jesus. Naye ku ssomero ekyamujja enviiri ku mutwe nga buli mwana wadde ticca boolesa Yesu nga ye yekka ye mukwano gwabwe asinga. Era wano we yeewuunyiza era kwe kubuuza, who is Jesus? Nyiiza ntya okugenda mu ggulu nange nsobola okubeera naye? Yabuuza banne. Agamba ng'ennyesi giyiseewo Denre makya agamu yawulira bulungi abasomesa n'abaana nga batendereza Yesu oyo. Era agamba yabawulira nga bayogera nti Yesu nga bwe yabajjuza essanyu mu bulamu bwabwe. Si ekyo kyokka, yawulira nga n'abasomesa abamu Bayibuli bagisoma nga boogera ku oyo Yesu nti agamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu obutaggwaawo. Basinga kusoma mu Yokaana essula 10 olugiri 10 olwo. Byamuli omutwe naye mpolampola buli yabiwulirizanga agamba we yakizuula nti okwekatanka omwenge kyali tekirina kye kireeta ssanyu ly'amazima mu bulamu bwe. Era bino bye yawula ebyamugwa mu mutu bwe byamugwa mu matu, Denre yasalawo okutandika obutaddamu kunywa mwenge nguuli. Era bambi n'atandika n'okwewala mikwano gye baali banywa nagyo. Si ekyo kyokka, yatandika okubeera omwana ow'omuwendo mu bazadde be, ng'emirimu gy'awaka agikola bulungi, wamma gwe n'afuuka mwawufu. Bino byonna ng'atandise okukyuka obujja. Yasinga kwebaza nnyo era n'akwana nnyo abasomesa, kubanga abasomesa baali bakyusizza obulamu bwe. Essanyu lyajjula mu mutima gwa Denre era ne limusaasaana kumpi mu bulamu bwe bwonna. Denre bw'agamba. Denre agamba bannanga tebbanga mulowooza lyalwawo eddene. Yasalawo n'akkiriza okuwa omutima gwe Yesu Kristo. Tugamba tutya? Era amawulire amalungi, Denre oluvannyuma yakkiriza n'abatizibwa. Banaye Mukama mulungi ennaku zonna, akola wotasuubirira, si weewaawo. Olwaleero Denre alina emyaka 16. Atugamba anyumirwa nnyo obulamu bwe obupya ng'ali mu Yesu Kristo. Nange Yesu Kristo. Agamba yali anoonya essanyu bwe yali bambi yeekatankira enguuli anti byajjanga n'awulira essanyu ate olwaggwa lwamalanga ate ennaku nejja. Yeebaza okuyita ku ssomero yakizuula nti essanyu ery'amazima eritaggwaawo ery'olubeerera lisangibwa mu Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Tugamba tutya? Musanyufu nnyo era ye yeesunga bingi okuyita mu true happiness of Jesus Christ. Gwe weesunga ki? Osuubira ki? Sigala ng'osuubira. Mukwano gwange awuliriza, weebale nnyo olw'ekirabo kya cottage tubazeeko. Weebale, Mukama akikubalire. Ne kooti eno tulina sabiti yaffe ey'e13 egenda okubeerawo mu Septemba. Taata, maama, nkusaba tandika okuteekamu awo ku baasaayo, kubanga ekirabo ky'ogenda okuteekayo nate kigenda kuyamba abali mu bwetaavu. Baagala kukolayo obutambi obuliko okuyigiriza abantu ebibala by'omwoyo n'ebirala bingi. Wenkwebaliza mukwano gwange, weebale nnyo, tokoowa ku baasaayawo teekamu. Kooti eneegenda okuggwaawo wamma ggwe ng'amakungula kugawezezza. Wish you the best. Happy Sabbath.